Chadachi okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo bwa LC kwakubeerawo mu mwezi gwe 12 omwaka guno sinakindo obutasussa January wa mwaka gujja singa wabaddewo ensonga ezitali zimu eziteebereka era nga gavumenti eteeseewo obuwumbi 17 okulaba nga kutambula bukwaku. Bino okulangirirwa kiddiridde akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okulabika kw'eri akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Sabbiiti ewedde paalamenti yalagira minisita omubezi ow'ebyensimbi David Bahati okugenda mu nteeseganya n'abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okusala entotto okulaba nga okulonda kubaawo mu bunnambiro. Rafael Magezi ng'ono ye ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu musanyufu nti balina kye batuuseeko ku ky'obukiiko bw'ebyalo okuba nga bugenda kulondebwa. Tukiriganyiza ne gavumenti nti okulonda kwa obukiiko bwa LC 1 ne 2 wamu n'obukiiko bw'abakyala Women Council Elections kubeewo mu December obutasukka mu January mwaka ogujja. So bw'oba oyagala kwesimbawo manya nti ekiseera kituuse. Magezi akatiriza ng'okulonda bwe kugenda okubeera okw'okusimba migongo gy'abo abeesimbyewo nga n'olwekyo okutimba enkalala tekwetaagisa. Kimu mukimanye nti okulonda kuno kujja kuba kwa mugongo. Kwa kusimba nyiriri, kusimba layini, wesimbewo n'omulala kwesimbewo abantu bayimire mu mabega mulabe ani asinga obululu. Tetwetaaga ate akalulu mu boxi. Mucho paalamenti yakwebuza ku ssaabawolereza wa gavumenti ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu nteekateeka egenda okugobererwa mu kulonda kubanga abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda babadde bawa ensonga nti okutegeka okulonda nga tebannakyusa mu tteeka kiba kimenya amateeka. Electoral Commission wiki ewedde yali esabye obuwumbi 37 naye nga zino ssente nyingi naye nga baali batuufu kubanga etteeka libasaba okukola ebintu ebimu ng'okubeera ne register ng'okusomesa nga biki kuteekawo ba office abapya biki naye twesanze kasita tusazeewo okugenda ku bya lining up omugongo ebimu tusobola kubijjamu. Wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'emirimu gyako ekisanja ky'akakiiko kano kyakuggwako ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'11 omwaka guno. Naye ekyebuuzibwa kiri nti singa akakiiko kaba kategese okulonda kw'abassentebe b'ebyalo tekuube mu bumenyi bw'amateeka. Okusinga kulinda ate tufune Electoral Commission empya ate esooke kusomesebwa omulimu gwayo ate bagende kutendekebwa ate basooke bayite mu biwandiiko obudde nga butambula tugenda mu mwaka ogujja mu midi ekyo tekyetaagisa. Ffe tulowooza nti singa gavumenti ekkiriziganyiza naffe aidha kwongeza mwami Kigundo budde asooka amaliriza omulimu guno oba tukole mu bwangu mu mwezi guno gwe tusigazza omulimu gw'okulonda obukiiko bwa LC 1 Engineer Kigundo agumalirize. Obukiiko bw'ebyalo bwasemba kulondebwa myaka 16 emabega nga n'olwekyo okulonda kuno mu byalo emitwalo 6 ebyetoolodde Uganda singa kuba kwakubeerawo kijja kuba kya byafaayo nnyo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mu paalamenti nga kali wamu n'akakiiko akalondoola ebyokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission bavuddeyo ne balangirira ng'okulonda bassentebe b'obukiiko bw'ebyalo bw'okugenda okubeerawo mu mwezi gw'12. Kino kiddiridde akakiiko okutuma akakiiko k'ebyokulonda okugenda eri gavumenti bateeseganye okulaba ng'okulonda kuno kubeerawo. Steven Tutyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.